Iwe Mambuli. He or she sees to be yours. Afuka wa Kristo. Kama hilo sasa. Ndaka kumekuweka matumana kulina wa government. Oh. Tena bila sasa kubaina. Kali. Jidi. Abaka wenyewe. Arokola kuina huna. Unangwa bakiza yo kusubira kwa wafu. Tusabira bana bakagenda okwatizibwa obajeke bibiri yabwe nga bazzeeyo okwatiza okutukuvu okuzali omulundi ogwokubiri ogw'omwoyo ayi mukama wakkirize nga bwewasuubiza bwana okusaasirako ayi katonda mukama eyeebazibwa abeera omulamu afuga byonna emirembe egitaggwaawo Robert Kayiwa akugona kupatikana ya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu Buriera na abayima eba omusajja omwimu omusajja kale mutumo Sami Edwin Gamba Sami Edwin Gamba bakutamya kitafume n'omwana n'omwoyo omutukuvu Samuel Elizabeth Nturume watizamenya yata neyo mwana neyo mwoyo omutukuvu Elizabeth Nturume tumukiriza mukinga musoja Kristo era Uganda mulabe mutekakaka mulyango okusaalama amakulu gakole mukwatu wesu okwatu atekiriza Yesu Kristo okubeera omulamu era ng'onemuzira n'ebiri ensinesitani wansoberedayo era nyigira okubeera omuzaana omwesi okulatu kusabira musabize okukyuka kakati twaniriza omusajja ono abadde mu Katuliki kakati agenda okusala eddiiro ng'afudde ku nzikiriza y'Erumi atadde mu nzikiriza ey'Anglikani. Haleluya. Nze Reverend Canon Godfrey Sengendo nga nze Provost wa Lutiko eno ya Filipo Andrea Emukono. Olunaku olwaleero lwa Easter Monday tubeera n'okubatiza era n'olwaleero tubadde n'okubatiza. Twebaza Katonda olw'abaana abaleeteddwa mu kisibo kya Kristo. Naye ng'ekkanisa enteekateeka yaayo bweri nti omwana bw'aba abatizibwa abeerako n'abayima abamweyimirira mu kkanisa. Abayima omwana bw'abeera mulenzi abayima abasajja babiri n'omukazi omu. Bw'abeera omuwala
abayima abakazi 2 n'omusajja mukati buno obeera buvunaanyizibwa bwetusuubira nti abayima bagenda bukola bulungi twagala abayima okubeera buvunaanyizibwa tebikoma bukomi wano mu kanisa wokka si mukolo ng'abalala bakirowooza nti mukolo ne bajja ne beesiba gomeseza bulungi ne bawogola ne bateekako amakanzu n'amakooti ne banya ne batuula wali nti abo be bayima bubeera buvunaanyizibwa bw'oba otandise okukola era bwe tukusuubira okuba ng'ogenda kubukola bulungi kubanga omwana ono abatizibwa akyali muto tannaba kubitegeera bulungi kati bw'omuzadde oba omuyima bw'ovunaanyizibwa okulaba ng'omwana ono atambula mu ngeri entuufu era abazadde mbagambye nti obuyima tebukoma wano na ku bijjulo kokka naye obulamu bw'omwana ono obw'omubiri n'obw'omwoyo bwonna buteekwa okubeera nga bulabirirwa bulungi omuyima bw'olaba omwana nga talabika bulungi nga embeera ye tategerekeka omuyima ovunaanyizibwa okumuga nti owaayi omwana nga talabika bulungi n'oyogera n'omuzadde era omuyima bw'olaba omwana nga teyagenze ku ssomero ofaayo okumanya lwaki omwana teyagenze ku ssomero oyambala essuuti waguze essuuti empya ya bbeeyi taddeko gomesi oze mu kanisa naye ennono y'ekkanisa gyetandikira it is on the basis of faith and understanding who Christ is kyekikulu okutegeera kristo kyali kubanga n'abatambula naye ekiseera ekyo abamala n'emyaka 3 balaba omutegeera ng'azuukidde abantu bayitamu bingi kati yesu bwamala okuzuukira omulembe ogwo abasajja abatumaze n'emyaka 3 nga batambula naye abeeyungako mu lugendo batambula naye no nabo nga boogera waliwo kinene nnyo kama inasobola enjiri etuuseemu noono omuntu abeera mu kanisa emyaka 23 n'agaana okukyuka ate ntewunya abakristaayo kubanga muli bawombeefu nnyo kati musirise teri anyiga naye bwe tumala okubatiza nemusasula abayima era bwekusabadde akyogerako waneeno nemusasula abayima kati nze bankozesa ensolo nyingi nga nakamala okusibwako emikono kubanga neyingira n'abaana bawera 20 buli yajjaga mu kanisa yewaffe nga bampayo 15 neneyingira abaana kati omwana omulala gwenasinga okukwatira enjama muyita ddina emyaka giyiseewoko ebitonotono ngenda okuddeyo ku kyalo okuddeko omwana gwe neyimirira nga muto afunye oluto ku myaka 16 olwazadde mwana munesegeeza nzizukuza nina omuzukuluze kumulaba mukama yeebasi agambera olaba kabimba ekyovu sitole kyabimba ekyovu kusumba nange simanyi mukama yeebasi kati ge makulu g'okubatiza nti kristo bw'amala okugamba abasajja bano okubatiza yo Matayo 28 tibugende mu nsi zonna owulira enjiri naye buli anakkiriza mubatiza erinnya lya kitaffe n'omwana mumuyigirize byonna bye nabayigiriza that is a great commission of the church era tubatiza wano abaana nga tubakubiriza abazadde okutwala obuvunaanyizibwa yesu ng'ekyokulabirako taata wa yesu yozefu ow'oku nsi yafwangayo nnyo okulabirira yesu n'amuyigiriza emirimu ate ne yesu ng'omwana naye n'aba ow'obuvunaanyizibwa ewaka n'akolanga ku mirimu tulaba yayambanga ku taata we okubajja n'ebirala bingi so abazadde b'omulembe guno obuvunaanyizibwa babulese naddala abasajja bwe baliwo okuzaala buzaazi babaleka ne batafaayo kulabirira omwana gw'ozadde mulabirire muliise munywese mujjanjabe musomese mwambaze naye obuvunaanyizibwa ennaku zino kakati buwedde ku bantu so tubakubiriza ng'ekkanisa nti tukomewo obuvunaanyizibwa bwaffe nga taata kola omulimu gwo nga taata eri omwana ne maama nawe kola omulimu gwo ng'omwana